Yosuwa n'azimbira Mukama ekyoto osobola okizimbira Mukama mu nnyumba yo. Ku kyoto ekyo ne musomerangako Bayibuli buli lunaku. Oba toliiwe waka abaana n'obatendeka nga n'oba toliiwo bajjayo Bayibuli ne basoma. Ekyoto kya Mukama ne kibaako omuliro nga abaseesaamu bo famire yonna eseesaamu. Taata w'abaana waba yaliwo ng'era kusaba. Essaawa bw'etuuka nti twalonda essaawa ya 11 yeyo essaawa bw'etuuka tubeera mu maaso ga Mukama. Tofuna nno omuliro n'otandika okukoleeza mu nnyumba yo. Kwata Bayibuli mutandika ogisoma. Somesa abaana ng'obasomesa kutya Mukama, si kutyoboola Mukama. Okimanyi osobola osinza Mukama ekitiibwa kye ne kibuna wonna. Sinza Katonda awo w'oli. Akaloosa agenda kawulira. Bw'anaakawulira agenda kusonyiwa byonna. Agenda kusonyiwa ensi. Katonda asobolera ddala okusaasira eggwanga ku lulwo. Mukama yeebazibwa ab'emikwano, tweyanzizza nnyo. Mwebale okusoma naffe Bayibuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bayibuli nno kye kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bwe kikugamba nti Katonda kino akikyawa, naawe kireke. Wagamba nti kino akyagala, naawe kyagala ennyo. Bayibuli etugamba nti okutya Mukama kwe kuggya abantu mu bibi. Okutya Mukama kuliko ennyiriri nnyingi. Oli ajja gamba okutya Mukama amagezi mwe gasookera, okutya Mukama byonna. Naye waliwo olulala lugamba nti okutya Mukama kwe kuggya abantu mu bibi. Like nti abantu bwe batya Mukama bakyuka ne beewala ebibi. So noonya okutya Katonda, manya ekigambo kye, otegeere by'ayagala ne by'atayagala, okole ebyo by'ayagala. By'atayagala obimanye bumanya, naye obireke tobikola. Haleluya. So ndi wano okugamba nti tulina Bayibuli zino baazitugulira. Baazitugulira ng'era bwe muzze mulaba vidiyo zaffe. Tusaba buli muntu oli eyo ng'osobola okutugulirayo Bayibuli. Oba wagisomamu ng'osobola ogisiga, ng'oba oyina nnyingi oyagala kugisiga. Siga ekigambo kya Katonda, saasaanya ekigambo kya Katonda. Abalala nga basaasaanya lugambo lubi ku Katonda, abalala nga bagamba Katonda taliyo, abalala bagera bubi ku Katonda. Tusige ekigambo kino kituuke ku bantu abatuufu. Bagenda kisoma bajja kutegeera Katonda, kubanga Bayibuli yennyini etugamba nti babuze olw'okubulwa okumanya. So gwe munnaffe Katonda gwe yalokola ng'oli eyo wategeera Katonda, ng'era ekigambo kya Katonda okkiriza nti bwe kituuka ku muntu kimulokola. Bambi kituleetere, tuwe Bayibuli, tuwe ekitala. Kino kitala eky'obwogi obumeka. Abasomi ba Bayibuli mwekka, kino kitala kya bwegi bumeka. Kisala eruuyi n'eruuyi. Bw'akikutte ng'obuulira kikusomesa, naawe akiwulira ne kikusomesa. So tusige ekigambo kya Katonda kisaasaanire amawanga gonna. Tusige Bayibuli. Njagala ntuuke ekiseera nga Bayibuli ziri wano, kanekana akameeza tekaliiwo nakajjawo, nga tulina wano nga tulina omugugu gwa Bayibuli nga ziva wansi paka waggulu, ng'ate n'abazinoono zisoma nga nabo bangi. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, ekyo nkisabye nga Saala. Manyi omulabi wange omusomi kigenda kukwatako, otugulireyo oba 2 oba 1. Ngenda nateekako, ngenda kusaba bateekeko ennamba y'essimu awo eyange eddala. Kubanga kino kyo kigenda kuba kikwatagana wakati w'Omwoyo Omutukuvu nange naawe ffe basatu. Tinetaaga oteekerawo essimu eyo nga nze ngikwata. Oli akubira agambe nyinayo Bayibuli 7, nyinayo Bayibuli 1, nyinayo Bayibuli gye nasomamu, naguze empya ate nkadde njagala gisiga. Mukwano gituleetere wano, zibeere wano, ng'abazinona nabo we bajja, we tujjako emu ate we tuzaawo baba batwala ng'ate naawe oleeta. Kubanga bambi abantu bali eyo babuze lwakubula kumanya, tebamanyi. Ate nga w'omanyi ekigambo kya Katonda, abamu tebamanyi. Tasobola kutegeera nti mu kifo ky'okugula engatto peya 5 agula ekigambo kya Katonda. Mu butuufu nze nange sijja kulimba Bayibuli gye nasookera ddala okusomamu bangabirangabire ye
bino ebyoggula endala neegulira naye gye nasookerako baagingabira bugabizi kati nga nyimirira ntya mungula bayibuli nga simanyi na byeyogera siina nekyemmanyi ngyetaaga nga ndaba siina nakyebyetaaza abantu bali eyo nga tamanyi nti yeetaaga bayibuli naye bw'anaagifuna nga tagitaddeemu ssente ajja gisomamu emulokole ate naye agiwa omulala n'omulala emulokole tusige ekigambo kya Katonda nkugambye zijje togamba mbu ate waliwo kati ez'essatu kati ate ne bwe zijjula wano ffe tugenda zisiga tugenda zigabira abantu bambi naawe ng'oli eyo ogamba tolina bayibuli naye wandyagadde ogisoma simu tugitaddeko nkubire essimu pereza WhatsApp oŋŋambe njagala bayibuli mmanyi ogisoma naye haleluya naye sigirina ekitegeera mujje muno ne bayibuli muzisome mutegeere Katonda byakyawa ne byatakyawa mumanye Katonda byayagala osome bayibuli Katonda yakutonda ayagala ogende ng'ogamba kuva ku baana bo b'ozaala tandikira mu baana bo ka bayibuli kano kabi baana bali mu holide yayo bayibuli obagambe baana bange mujje tusome ekigambo kya Katonda abaana bakule nga bamanyi waliyo Katonda tetwakula Katonda tumutegedde tukuze era obulokole mwebale abaasalawo okubuulira enjiri abaaleetwa omulamwa gw'okutambuza enjiri abaawuliriza eddoboozi sijja kugamba mbu abaaleeta naye mmwe abaawuliriza eddoboozi lya Katonda erigamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna amawanga gonna mwebale ddiwuliriza kuba oli awo singa temwaliwulira ne mujja mumbuulira enjiri sandirokose sanditegedde nne Katonda gyali kuba kati singa nze musamize kuba kati singa nze ani simanyi nakumanya simanyi oba nze nandibadde kati nze malaaya nsinga nga nze akulira bamalaaya simanyi nandibadde ki nandibadde nze nkulira abatamiivu nandibadde ki mu butuufu kirowoozaako nga sikitegeera kubanga awatali Mukama tomanyi nakyosobola kubeera abantu bano olw'okubulwa entiisa ya Katonda y'ensonga lwaki babuze mujje tugule zi bayibuli musobola okunkwatirako musobola okukwata omwoyo omutukuvu nsaba abakwate kubanga kino temukwatira ku nze naye omwoyo omutukuvu eyantumye okukikola gwe nsaba akwateko mulokole gwe akwateko musumba gwe akwateko wenna nga gy'oli mwenna abali eyo ng'olina obusobozi oba bayibuli 5 bayibuli emu ya $5,000 ye genda okwate bayibuli $5,000 oba ogulayo bayibuli 4 $20 zigule ozimpe si mungenda giteekako yange tenkwata njagala bayibo naawe oyiga okwesabira bw'osoma bayibuli oyiga okwesabira tetulina njawulo nze naawe tufaanagana naye ekinjawula twakirabyeko mu nsuula ey'omusanvu ng'ekyayawula Nuuwa ku balala Nuuwa aleme kufa mataba butuukirivu bwa Nuuwa kati nange ekinjawula ku ggwe nfuba ne nwana ne ŋŋamba awo wo nedda Katonda tayagalawo nempaleka kino nange nandibadde ku switi nga neetunda bwe bagambye mbu tekuli kapito gusaamu sente ofuna za bwereere naye nayawuka ne ŋŋamba nedda sigenda kuba omu ku bamalaaya kambeera omubuulizi w'enjiri ekigambo Katonda kyayagala nsasanya okitegeera nti naawe kennyini weeyawudde ku balala toli mutamiivu toli kino lwakuba wawulira kigambo tusaasaanye ekigambo kya Katonda bayibuli tuzimaleyo gye bazitunda buli nnyumba ebeemu bayibuli buli nnyumba ebeemu bayibuli ate bazadde mmwe musomere abaana bammwe bayibuli bajja bitegeera bwe baleka essaawa zino tebabitegeera nze n'abange njibasomera simanyi oba babitegeera bebamanyi naye mmanyi olunaku lujja kukya nga tebalina we beekwata walala okugjako ku Katonda nga beekwata Bayibuli egamba mutukuze abaana bammwe mu makubo nga ne bali babakuze tebaligavaamu kuliza omwana mu kkubo lya Katonda ensi ne bw'eneemupaaluula era ajjawunzika ali mu Katonda haleluya ye kuba munaye siffe tuzaala mibiri tetuzaala myoyo naye guno omwoyo gwe gufiidinga ekigambo kya Katonda baleke basome omuzadde tolina bw'obulwa kwata baana bo newoteekawo tteeka nti tulina osoma nga bayibuli nga tetunneebaka ne bw'ogamba nti okireeta si tteeka naye oliri kijjanga mukisalawo nga famire nemugana bwe tuba tugala kwebaka tusooke tusomengayo ku ekyawandiikibwa
ne mumanya nti leero nze nsomye Bayibuli, nze nsomesezza. Enkya ate gundi yajja ossomesa. Gye bakoma bisoma nga babikusomera oba nga babisomesa biyingira. N'amanyi okulimba kibi, tagenda kulimba. Naye mami wona omugamba toddamu kulimba, nga mami maanyi go tagenda kusobola. Bw'anaavanga mu maaso go ajja kulimba. Naye waaba atya Mukama n'omusomesa okutya Mukama okuyita mu Bayibuli eno, omwana oyo ne bw'aba avudde waka n'agenda ewala, eyo yonna gy'abeera abawanjawulo kubanga gw'atya amumanya amuba ku lusegere wano buli ssaawa. Kasita omuganya gwe ky'olina okukola ng'omuzadde kuteekawo mbeera n'ogamba tulina okusoma Bayibuli wano, tulina okumanya Katonda by'ayagala, tulina obbikyawa by'atayagala. N'oteekawo eyo embeera nga buli lunaku musoma ku Bayibuli, musoma ku Bayibuli buli kawungeezi. Abaana abo Katonda abeekoleramu omulimu, Katonda abeesomeseza. Kasita gwe ofunamu embalamu bbe ey'okutya Mukama nga buli kye bakola batya Katonda, oyo omwana oba omumazi. Ne bw'otamufolowinga nnyo, ne bw'otamubuuliriza nnyo gy'alaze, muleke bulesi, Katonda amukuuma kubanga ye aba atya Katonda. Ye Katonda ky'ayagala gwe kumusigamu eri nsigo yakutya Katonda. Bw'emala omuyingira ebirala birekere Mukama, olijja n'onneebaza. Tuli ku ssuula ya 8. Ekitabo tuli mu lubereberye. Essuula zino zonna tuzimazeeko. Bw'obanga gwe tonnaziraba, laba buvidiyo obwo obuddako. Obuvidiyo obwo obuddako wansi bwe bulimu essuula zino 7. Kati tuli ku ssuula ya 8 ekitabo kya lubereberye. Kati tusooke tukoowole Omwoyo Omutukuvu atuyambe. Omwoyo wa Mukama Taata gwe yamaamira ng'ensi ejjudde ekizikiza nga yeetabudde. Mukama naffe tukoowoola ggwe Omwoyo Omutukuvu. Tukoowoola ffe naffe omwoyo oyo wa Katonda eyamaamira, Katonda amale ayogere. Omwoyo wa Katonda yamaamira mu lubereberye essuula esooka olulirawo olusooka olwokubiri olwokusatu nti omwoyo wa Katonda n'amaamira, Katonda n'ayogera. Tukuyita Omwoyo Omutukuvu omaamire, Katonda ayogereko gye tuli. Katonda ayogereko gye tuli mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Tubisome tubitegeere, tutegeere ekigambo kye. Tubisabye nga tuyita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuli mu kitabo kya lubereberye essuula ya 8. Katonda n'ajjukira Nuuwa na buli kiramu na buli nte eyali awamu naye mu lyato. Katonda n'aleeta empewo ziyite ku nsi, amazzi ne gaweebuuka olwokubiri, era n'ensulo ez'ennyanja n'ebituli eby'omu ggulu ne biggalirwa, enkuba ey'omu ggulu n'eziyizibwa. Haleluya! Katonda jjukira twaleka mu ssula y'omusanvu ng'aggalidde Nuuwa na buli kye yalina, ng'abaggalidde mu lyato ng'aliggaddewo olw'okuba amataba gaali mangi ng'era gazikiriza buli kiramu. Ndi mu ssula eno ey'omunaana Bayibuli yino egamba nti Katonda n'ajjukira. Jjukira yali yakozesezza ennyanja, ensulo z'ennyanja ne zireeta ne zigiwa n'ebituli by'eggulu. Kati bwe yajjukira Nuuwa byonna n'addamu n'akola ki? N'abizibikira ebitaddamu kuweereza mazzi. Owulira? Olunyiriri olwokusatu, amazzi ne gadda okuva ku nsi obutayosa, ne gaweebuuka amazzi oluvannyuma ennaku 150 bwe zaayitawo. Ennaku 150 ozimanyi ng'amazzi gali ku nsi ganjadde mangi. Olaba obeera mu kaswimingi puulu no, naye kubamu akafaananyi bano abaali mu lyato nno nabo kye baaliko. Ennaku 150 ng'amazzi gali ku nsi, kitegeeza neyasigala ng'amanyi okuwuga tasobola kuwuga ennaku 150. Olunyiriri olwokuna, mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'17 olw'omwezi, eryato ne lituula ku nsozi za Alalati. Eryato lyatuula ku nsozi za Alalati. Amazzi ne gaweebuuka obutayosa
okutuuka ku mwezi ogw'ekkumi. Mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'olubereberye omwezi, entikko z'ensozi ne zirabika. Jjukira twalaba ng'ensozi, ensolo y'omusanvu twalaba ng'ensozi amazzi gaatonnya ne gasaanikira ensozi. Kati okuva ku nsozi okwambuka waggulu ate ne gambuka emikono gyali 15. Kakati egyo emikono 15 obwo buwanvu bungi. Kati akulaga nti lino ebbanga bwe lyetooloola ensozi ne ziddamu ne zirabika. Amazzi ne gatandika okuba nga agakka, ensozi emitwe gyazo ne baziraba. Awo oluvannyuma lw'ennaku 40 Nuuwa n'asumulula ekituli eky'eryato kye yakola. Jjukira Mukama yamugamba okuteekako ekituli. Bino byonna byagwawo nga bannuuwa tebaabiraba, kubanga zino ennaku zimaze kuyitawo. Nuuwa n'alyoka ajjako ekituli kiri n'akibikkula, ndowooza alinzeeyo okukaalabe. Naye baaba Mukama n'entiisa teyagimulaga bulungi, ayike entiisa eyo ey'amazzi Nuuwa teyagitunulako, kubanga yali munda mu lyato nga tamanyi bifa wabweru. Okitegedde. Olunyiriro lw'omusanvu, n'atuma namuŋŋoona n'afuluma n'addiŋŋananga okutuusa amazzi lwe gaakalira ku nsi. N'atuma ejjiba okuva w'ali alyoke alabe ng'amazzi gaweebuuse kungulu ku nsi. Naye ejjiba teryalaba bbanga wa kuwummuza kigere kyalyo, ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga amazzi gaali kungulu ku nsi yonna. N'afulumya omukono gwe n'alikwata n'aliyingiza mwali mu lyato. Tuli ku lunyiriri lwa 10. N'ayosaawo ennaku 7 nate n'atuma ejjuba okuva mu lyato. Ejjuba ne likomawo olw'eggulo mwali. Laba, mu kamwa kaalyo ne muba akalagala akabisi ak'omuzeyituuni. Nuuwa n'alyoka amanya nti amazzi gaweebuuse okuva ku nsi. Mukama mulungi, aweebwe ekitiibwa. Owulira ejjiba lino nti lyagenda, jjukira eri batulaze nti teryalaba we liteeka kagere ne likomawo ng'amazzi gakyali mangi. Kati ejjiba kyekimu Nuuwa alitadde omulundi ogwokubiri, ne ligenda ne likomawo nga lirina n'akalagala mu kamwa, akalagala k'omuzeyituuni nga kali mu kamwa kaalyo bwe liti. Okitegedde? Olunyiriri lw'12. N'ayosaawo ennaku 7 nate n'atuma ejjiba. Awo oluvannyuma teryakomawo nate gy'ali. Owulira nti ejjiba lino wadde lyakomawo n'akalagala, naye era just because nti eri gye lyali liraze waali tewannatereera bulungi. Lwaki abantu mukomawo gye tuli nga mumaze kulaba nti gye mulaze bigaanye? Bwe biba biteredde lwaki tokomawooko n'otubuuzaako? Lirino ejjiba kugambye alisindika omulundi gwe, yasooka n'alisindika ogusooka nga teriraba kintu kyonna, teririna mazzi meereere, ne lidda n'alibaka n'alizza munda. N'addamu n'alisindika ne ligenda ne lidda n'akalagala. Owulira? Kati azzeemu alisindise ogwokusatu, mukwano teryakomawo, kubanga lyasanga lirinaawo okwetaayiza, ate lidda kukola ki? Ewakyaliyo omugaso? Eryato terikyalina mugaso olw'okuba gye wagenda byatereera. Mukwano, si ku lwa bubi, si lwaki, naye ku lw'obulungi bw'okulokola emitima gy'abantu, kuba emitima gy'abantu gyafa. Abantu batambula naye emitima mifu lw'eyo ensonga ezimu. Ezo zimu ku nsonga, kuyamba abantu ne batakujjukira. Ekyo kintu kikuleetera okufa omutima. Newankubadde ng'era nzirayo ku mmwe nammwe abeekwasa ekyo,
ne mugamba nti be twayamba tebajjukira kati ne mulekerawo okuyamba. Omuyembe bwe gubala ne bagukuba amayinja amangi ennyo mulekerawo okubala emiyembe gubala ffene. Sigala ng'oyamba, oba b'oyambye tebakujjukira ggwe, sigala ng'oyamba, sigala ng'obala ebibala eby'Obwakatonda. Haleluya. Olunyiriri lwa 13. Awo mu mwaka ogw'olukaaga mu gumu mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi amazzi ne gakalira ku nsi. Nuuwa n'aggyako ekyasaanikira ku lyato n'atunuulira, laba kungulu ku nsi nga kukalidde. Mu mwezi ogwokubiri, tuli ku lunyiriri lwa 14, mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'amakumi olw'omwezi ensi n'ekalira. Katonda n'agamba Nuuwa nti, va mu lyato ggwe ne mukazi wo n'abaana bo n'abakazi b'abaana bo awamu naawe, ofulumye wamu naawe buli kiramu ekiri awamu naawe mu buli ennyama yonna, ekibuuka n'ente na buli ekyewalula ku nsi, bizaalenga bibune mu nsi, byalenga byeyongere nga ku nsi. Mukama yeebazibwe. Katonda n'agamba Nuuwa nti fuluma ng'ensi emaze okukala, amataba gaweddeko. Naye kubamu akafaananyi singa Nuuwa teyali mutuukirivu. Tubisomye eri mu ssuula ey'omukaaga, bw'oba tewagirabye ddayo girabe, nti Nuuwa singa teyali mutuukirivu, kati singa ne Nuuwa taliiwo n'ababe bonna singa tewali, singa ensi tewali, kitegeeza eyo gye twalina okukoma ffe tetwali bakubaawo. Naye obutuukirivu bwa Nuuwa bwatuwonya mu kufa. Nze naawe kubanga twazaalibwa abo, kuba yagamba bafulumye bagende, jjukira yali ataddemu ekikazi n'ekisajja kuba ensigo y'okubeera abalamu ffe, okubeera ng'ensi esigalako abantu. Katonda ensigo yagissa mu kuzaala, mu kikazi ne mu kisajja mwe yateeka amaanyi ago oba ebirungo ebyo ebizaala omwana. Owulira? Katonda ensi mu kwagala okuba nti terina kuggwaawo, buli kintu kye yakola yakiwanga ensigo. Owulira? Kati naffe ebirungo ebizaala omwana, ensigo mwe tuva, Katonda yagikola n'agisonseka mu ffe, eri mu mukazi na musajja. So njagala kujjukiza nti obutuukirivu buwonya mu kufa. Ku lwa Nuuwa twawona okufa fe abaliwo, wadde abalala baafa, abaafiira mu mazzi baafa. Owulira? So weetukuze Katonda akolagane naawe, ataase eggwanga, ataase famire yo. Ku lulwo bantu bangi basobola okuwona. Haleluya, amiina. Olunyiriri 18. Nuuwa n'afuluma n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye, buli nsolo, buli ekyewalula na buli ekibuuka, buli ekitambula kyonna ku nsi, mu bika byabyo ne bifuluma mu lyato. Olwabiri, Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto. Haleluya! Ekyoto nakyogeddeko nti gwe ne famire yo mu nnyumba yo musobola ozimbira Mukama ekyoto, ne musalawo musomenga Bayibuli. Naffe wano tuzimbidde Mukama kyoto. Buli w'okuŋŋaana nga by'okola biwesa Mukama ekitiibwa, nga bya Mukama, nga birimu Katonda, nga mukuŋŋaanye mu linnya lya Mukama, ekyo kyoto kya Katonda. Olunyiriri luno olwabiri lugambye Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto, n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu, n'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Tuzzeemu okulaba abawaayo. Haleluya! Naye wulira kano,
osobola okukwata ku ebyo Katonda byakuwadde n'omuwa. Ye wuno Nuwa mu lyato Katonda yamugamba teekamu bino byonna bafulumye baabano bamaze okufuluma. Kati Nuwa ku byennyini ayeebaza Mukama abawonyezza amataba. Waliwo embeera etuukawo n'ogiwona n'ogisomoka, COVID n'ajja naye bonna n'abasaanyaawo baasaanyizaawo, gwe n'osigala ng'oli mulamu n'oteebaza ku Katonda. Bw'oba tewakikola kwegayiridde kikole. Baako engeri gye weebaza Katonda. Ng'omwoyo bwakuluŋŋamya gwe tofaayo. Kyonna kyakuluŋŋamizza okukola nga kyakwebaza Katonda kikole. Nuwa n'azimbira Mukama ekyoto. Ekyoto osobola okkizimbira Mukama mu nnyumba yo. Ku kyoto ekyo ne musomerangako Bayibuli buli lunaku. Ye oba toliiwe waka abaana n'obatendeka nga n'oba toliiwe bajjayo Bayibuli ne basoma. Ekyoto kya Mukama ne kibaako omuliro nga abaseesaamu bo famire yonna eseesaamu. Taata w'abaana waba yaliwo ng'era kusaba. Essaawa bw'etuuka nti twalonda essaawa ya 11 nti ye, oba ya ssaawa emu nti ye, oba 2 za kiro nti ye, kye essaawa bw'etuuka tubeera mu maaso ga Mukama. Ne mukuma ekyoto mayumba gammwe. Ekyoto ekitali kya busamize naye ekyoto ekigulumiza Katonda. N'osomesa abaana b'ekigambo kya Katonda, n'oyigiriza abaana b'amakubo ag'okutya Katonda ng'oyita ku kyoto ekyo. Haleluya! Mukama n'awulira. Wulira olunyiriri olw'abiri gw'owulire otegeere nti olina okukumira Mukama ekyoto. Tofuna nno omuliro n'otandika okukoleeza mu nnyumba yo. Kwata Bayibuli mutandika ogisoma. Nga bwe muba mutandika mwewonga mu maaso ga Katonda, mugisoma muli Mukama, muyigamu ebiweereza Katonda ekitiibwa, temuggyaamu buntu. Mumanyi waliwo abasokola mu Bayibuli nga bajjamu buvuma Katonda, bajjamu somesa abaana ng'obasomesa kutya Mukama, si kutyoboola Mukama. Haleluya! Olunyiriri lw'abiri. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti, ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma ku lw'omuntu, kubanga okulowooza kw'omutima gw'omuntu kubi okuva mu buto bwe. So sikyakuba nate oluvannyuma buli ekiramu nga bwe nkoze. Nti Nuwa bw'ategeekera Katonda ekyoto, Nuwa n'aweereza n'ateekako ebyokebwa byateekako. Katonda gy'ali n'awulira akaloosa, n'awulira akawoowo, n'awulira. Waliwo akayimba awo kempulira Omwoyo Omutukuvu kampadde kagamba, yimuka Mukama yimuka, ekyoto kyange kikuyita, leka akawoowo ak'okusinza kwange kambuke ekitiibwa kyo, kakibune wonna yimba nange, yimuka Mukama yimuka, ekyoto kyange kikuyita, leka akawoowo ak'okusinza kwange kambuke ekitiibwa kyo, kakibune wonna. Yimirira ku kyoto kyo ogambe Mukama nti yimuka, Mukama yimuka. Leka akawoowo oba leka akaloosa ak'okusinza kwange kambuke ekitiibwa kyo kibune wonna. Okimanyi osobola osinza Mukama ekitiibwa kye ne kibuna wonna nga gwomu bw'oti ositudde. Ono wuuno yakuma ekyoto n'ateerako Mukama akaloosa ne kamusanga wawe oyimiridde wawooli. Osobola akaloosa Katonda kawulira. Sinza Katonda awo wooli, akaloosa agenda kawulira. Bw'anaakawulira agenda kusonyiwa byonna, agenda kusonyiwa ensi ku lulwo. Asobola. Katonda asobolera ddala okusaasira eggwanga ku lulwo. Ye ezo entalo ezirumba ensi, entalo ne zirumba okulwanagana, ebitimatima ebyo ebivundu ebireeta entalo, Katonda asobola okubitusaasira n'abituggyako.
So abantu babi nange nzikiriza tuli babi naawe oli mubi nange ndi mubi naawe gamba munno nti naawe oli mubi kubanga nange Betty ndi mubi owulira kuba ne Katonda akirambise eno nti obubi bw'abaana b'abantu bungi tulina kuyiga kusonyiwagana tulina kulwana kulaba ng'oyiga okusonyiwa bw'otayige kusonyiwa obulamu obubwo bukomaawo kubanga buli omu ogenda mukyawa bonna wona obakyawa ogenda sigala bw'omu ku lusimu bagikulekera ogisigalemu bw'omu oba ogiveemu bo basigalemu. Nuuwa wuno alowoozezza ku Mukama n'amukolera ekyoto n'amuteerako evvumbe eriwunya obulungi n'amuteerako ebyokebwa n'awulira evvumbe eddungi. Kitegeeza nti Nuuwa waabanga yayimirirawo ye n'abeera mutuukirivu n'akola ebisanyusa Katonda nti Katonda yamanya ti mu bo ate mubaamu abayinza okuba abalungi. Haleluya. 22 ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula era empewo n'ebbugumu era ekyeya n'ettoggo era emisana n'ekiro tebiriggwaawo. Eyo essuula ya 8 gye tubaddeko ekomekereza bw'etyo. Kiki ggwe ky'oyizeemu? Nze nno bwe nsoma ebyawandiikibwa bino ekintu kye nsookera ddala okuyiga kati ngaawo wenjize nti ejjuba lyagenda ne litadda kati muli mpulira nga nsumuluddwa. Waliwo abantu b'oyamba n'ogamba naye oyo gundi namukola bulungi lwaki teyakomawo kundabako nyina kye namukola. Oyinza otuulawo n'ofumiitiriza n'ogamba naye omuntu oyo namukola ki mu bulamu? Obutuufu n'akasimu oluusi mukubira n'okukwata n'atakwata ng'ate ye yandinkubidde naye nga ye yagenda yapaaluuka munnaye bwe yasanga ng'ensi nkalu bwe yasanga emirembe gye yalaga gwe takyalina kyakwagaza. Naawe bw'oli nga nze naawe obalina abafaanana bwe batyo ye Yesu n'atugamba mubasonyiwe tebamanyi kye bakola. Tubasonyiwe nze ndi mu kusonyiwa kubanga nagamba njagala nfaanane Yesu okuva lwe nayatula nti ndokose njagala nkyuka ebikolwa byange bifaanane nga Yesu. Yesu ku musaalaba nga bamuwanise yali asobola bano abaali ku ttaka amaanyi ga Kristo gaali gasobola okubaako kye gabakola obbazikiriza obbakola kyonna. Yesu yali asobola n'obbakolimira obukolimiza ekikolimo ne kibatambulirako naye yagamba bugambi taata basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Kale naffe ng'oli eyo ogamba naye nange abantu wabula bonna babbaako baddeko basonyiwe tebamanyi kye bakola. Beera ttiimu kusonyiwa sonyiwa bonna abakola obubi. Bw'oba onootambula ne Mukama sooka oyige kusonyiwa kuba Katonda singa tasonyiwa singa nze naawe tetuliiwo wano ye sijja kweyita mutuukirivu. Mu buzaale bwange sijja kweyita mutuukirivu. Gye mpise ne gye ntuuse okutuuka wano siyinza kweyita mutuukirivu naye nfuba kati okubeera buli kyenzuula nti kino Katonda takyagala nga nkikyawa kyayagala ennyo nga nkyagala nnyo. So kati Katonda kyasinga okwagala nyiga okusonyiwagana kubanga naye ekitukuumye nga tukyali balamu kutusonyiwa. Singa ku Nuuwa teyasanga nga Katonda alimu kiri ekisa eky'okusonyiwa Nuuwa naye n'azikirira n'amataba ensi yonna n'ebinyonyi byonna tewandibaddewo. Busotasota bukiikiki bwonna bwayingira bwe bala buli ekyayingira mu lyato Katonda yakisonyiwa busonyiwa yakisaasira busaasira. Tuyige okusonyiwa tuyige okusaasira bwe tuba nga tunaasigala nga tusanyusa Katonda. So tubadde mu ssuula ya 8 gye tumazeeko. Tusiibule tusisinkane mu ssuula y'omwenda oba nsooke nkusabe otugulireyoko ku Bayibuli kubanga twagala tusaasaanye ekigambo kya Katonda mu buli nnyumba eri mu Uganda. Ye buli nju oba oli musamize oba oli muki oba oli muki oba oli muki naawe kennyini Mukama nsaasire nti waliwo enzikiriza ezimu nga zikubagana ne Bayibuli.
weetaaga bayibuli eno ogifuna ogisome bulungi olyoke otandika ogikuba. Toyimirire okuvumagana bayibuli ogyemu akanyiriri kamu ovume bayibuli ovume. Katonda akyakuwadde omukka ogw'obulamu munnange, okyalina omukisa oguvuma. Naye mbadde nkusaba nona bayibuli yo oleme kuba na kanyiriri kamu mu mutwe ke wawulira gundi ayogera noyimirira okwo noyimirira bayibuli n'ogikyayisa abantu. N'ogikyayisa abantu. Saagala kuva ku mulamwa, saagala kuyomba na muntu yenna lwa kigambo kya Katonda. Kubanga olaba ne Yesu yalina amaanyi agaddamu abaamugamba ebibyo baba bamukola obubi. Nze wamma mbadde nkusaba gwali awo munzikirizayo na buli kimu kyokola nona bayibuli. Togenda gisasulira, kye tukwagaza kimu kugisoma. Bw'oba ovuddeyo kugivumirira oyogere ebituufu byeri. Mpulira ng'omwoyo omutukuvu omanyi ffe ebyaffe tumeggana na mubiri na musaayi. Katonda gwe twogerako ali atonnyesa enkuba eyakola eggulu n'ensi, amadiini gonna gwe googerako ng'oggyeko ey'obusamize. Ey'obusamize ye eri ku mizimu gino egy'abafu ezuukuza abafu nekozesa egyo emyoyo egitamanyi gye gidda. Ne bakusindikira omwoyo gw'omuntu eyeetuga mbu naawe weetuga ebyo, abo bakozesa abo bafu. Naye abo tubaveeko. Njogeraku mwenna abakwata ebitabo ebitukuvu nga tusinza Katonda omu omulamu eyakola eggulu n'ensi. Sifuddeyo osaba lunaku ki? Gwe mukyaki ogendayo lunaku ki? Kubanga nakusomesa ne mbagamba ennaku tuzaawulira ku njuba na mwezi. Katonda talina lunaku lwe yagamba nti bino lwa bbulu lwa kakobe, wabula enjuba n'omwezi buli we bijja, ekiro ne kivaawo emisana ne gidda bwe bati. Twawula nti leero bukedde enkya bukedde. Ate Katonda bwe yali agamba, yagamba ennaku 6 okolanga n'omala emirimu gyo gyonna. Olunaku olw'omusanvu n'osinza Katonda wo, ye ssabbiiti ya Mukama Katonda wo. Nfuna bulungi nti si buli omu nti ajja kutandika okukola ku lunaku lw'okoze. Owulira, essaawa zino ndi wano tusoma bayibuli, waliyo ali mu kukola nga ye ennaku z'omukaaga zigenda kuggwako ng'ezange tezinnaggwako. Okitegeera? Ddi lw'otandise okukola olyoke okawuntinga olw'omukaaga nti mmaze emirimu ku lw'omukaaga. So temusumbuwa abantu na nnaku mbuzi ate ngenda kusaba lwakumeka ng'olina kusaba bwe lutukuvu. Mukwano, omuntu muleke bw'aba ng'obudde abufunye Mmande ekkanisa nzigule ajja asabe. Mwe kye muba mutukolera amasinzizo mugaggulewo. Buli ssinzizo we riri muliggulewo. Okitegeera? Kubanga ono bujja ku ky'olunaku lwe mwalambika okusabisa nga ye omwana we ali ku kitanda bulwadde oba ki ye oli eyatulambika okutukuza sabbiiti yatugamba nti funa ennaku zo 6 ozikoleremu emirimu gyo gigwe, bwe giggwa ddukirawo lwero olw'omusanvu. Kati buli lw'omala emirimu gyo enkeera lwe luba olw'omusanvu. Bw'obanga wakoze paka Sande, manya ku Mande lwe lw'omusanvu. Bw'oba wakoze gwe kola tandika gamba nti nze ngenda kukola ng'okuva leero paka we luti olwo lw'omusanvu lwange. Ebitabo ebitukuvu bikirambika nti ennaku 6 bwe ziggwako, omukaaga zikoleremu emirimu gyo gyonna, bwe ziggwako olunaku lwa musanvu lwoba osinza. Kati eyatusookawo aba ye yateekawo lwa Sande nga bwe yayita olw'omusanvu. Ng'ate nze lunnemye okukwata emirimu egyange ngimala lwamu bweruti. Kanze nzije ku olwo lwe ngimaze lwe lw'omusanvu lwange. Eyo mpitiddeyo buyitizi. Badde mbagamba muliga okusonyiwa. Awatali kusonyiwa ebya Katonda tojja bisobola. Mukama abawe omukisa tusisinkane mu ssuula ey'omwenda.